Kati ono goyina ono live unit ekisooka nze Penda Black. Okay, Penda Black ati ekikulese mu kamera zaffe. Ekindese mu kamera zammwe nzize njagala kuyambibwa. Omwami gwe bayita Fiki Gaza yabba oluyimba lwange ate bwe nagezezaako okuba nga mukontakitinga amawulire ge banziriza si malungi baze mu kuntiisatiisa nakunsaba bujulizi bulaga nti oluyimba si lwange ate oluyimba lwange era nyina obujulizi obumala. Luyimba ki olwo lwe twogerako? Oluyimba olwange baluyita Eyo Njaga. Nalukola ennaku z'omwezi zaali 14, omwezi gwali gwa 4, ne tukola distribution nemala ennaku nga ziizo. Internet lwagenda okwapoodinga ku internet zaali ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna. Ate olwo lumaze ennaku 6 era lukyusiza n'agifuula nnyama. Olwoli lugenda ng'olwange bwe lugenda. Olwange lugamba nti Eyo Njaga, abaana kulaluka bula lusinjaga, amaaso mamyufu bulwadde njaga, abaana kulaluka bula lusinjaga. Yagambye nti eyo nnyama, abaana kulaluka bula lusinyama. Tewaliwo njawulo. Olwo yalutaddeyo ddi? Nagenze okukeberako nga lumaze ennaku 6, olwange naluteekayo okuva gwa 4. Okay. Ogenze n'ogamba wagezaako mu contactinga then ne bakutiisatiisa. Wagezaako mu contactinga ng'oyitamu asa? Ye ng'omuntu saasobola naye nasooka ne neekubira omulanga ku social media. Nina TikTok nina TikTok message gye nakola, nina shoot gye nakola ku TikTok. Ne postinga nga ntegeeza abantu nti bannaayo oluyimba lwange Fiki Gaza yakoze eki. Ne comments ezaakomawo okuva mbawagizi be n'abamwetoolodde batandikirawo kuntiisatiisa, gwe boy tujja kulabisa, tujja kukola ki, alipira bulipizi naye anoonya linnya ate ng'oluyimba lwange. Wagezezaako okulichinga? Gaza sina wakumulya kubanga physically ng'omuntu simulabangako wadde maaso ku maaso. Okay, kati kiki ozizza? Nzira ku Haso y'Endongo nga bwe mugimanyi. Ekituufu nze kooti mututte muli abawagizi. Kubanga nagezezzaako neŋŋamba nti oba aba federation bannyambe naye nabo sisuubira kuba nti basobola okukola ki. Simanyi nabo wawatuufu wakutandikira. Era kwe kuba omulanga aba federation bannyambe, omukulu Eddie Kenzo, Shiba Kalungi n'omuntu omulala yenna asobola okukwatibwako ensonga eno nnyambe kubanga Haso y'Endongo mugimanyi ndigetoti eyeeyiya akayimba kange nakakola mbadde sinaba kushutinga video omukulu akakoze ejjukira yansinga film ne following ne sente n'amaanyi buli kimu akinsinga. Naye nange ssebo ndi artist nateekamu obudde bwange, nateekamu sente zange, nateekamu amaanyi gange n'obwongo bwange. Nasokedde ku poliisi ne reportinga era reference nagifunye ku CPS. Era reference nagifunye file eguddwako ngirina reference ye era file eguddwawo era anoonyezebwa kubanga ngezezzaako nga mpita ku mukutu gwange ogwa TikTok Penda Black nga ngezaako at least ndabe nti oba wanaabayo omuntu yenna avaayo aŋŋamba nti kiri bwe kiti ne bwe kiti oba oluyimba ono yalunguza ye ng'omuntu nga ndowooza anaavaayo neyewoozaako ye nga ye kubanga nze sibangako na lutalo naye n'aligambye nti oba nkolako fujjo oba lutalo oba ki sibangako na lutalo naye kuva mabega naye tewaliwo kigenze mu maaso sifunye kuyambibwa oluyimba olwo lutrendinga olwange nga bw'omanyi nti following ekyali wansi lutambula mpolampola neŋŋamba kaakati nina kuddukira mu bannamawulire bantaase kubanga olwo lugenda vuga bwe lunaamala okuggwako ate nga ndyoka nvaayo mbagamba mbadde nteekwa kujja era mbasaba mu nnyambe omuntu yenna alina engeri gy'asobola okunnyambamu bapukamingi tubonaabona. Temumanyi Haso y'Endongo. Haso y'Endongo gye twogerako mulowooza nti muntu kuteekayo oluyimba ne lutazannya naye nze njogera ku Haso y'Endongo ey'okuteeka oluyimba ku YouTube ne lumala ennaku 10 nga lulina views 3. Njogera ku Haso y'okusiba musana ng'onoonya ssente kola akayimba n'ozisondera emyezi 6 n'okakola mu mwezi gumu omusajja n'ajja n'akatwala. Njogera ku Haso y'Endongo ey'okulekera producer oluyimba n'ogenda onoonye balance n'oddange engoma agiwadde sita. Era njogera ku Haso y'Endongo ey'okuba nti okuya oluyimba gy'olowooza nti eno gye nnyimiriddeko ogenda okukomawo nga producer yagitunze yagiyimbi artist omulala yazze n'agiyimbirako kubanga yakusinga fame ne ssente. Era tetulina wakuddukira bazze batukola ebintu bino bingi ne waliwo olabira nga gusuuse w'omulamuzi. Bano mbasaba kunnyamba njagala Gaza
ekituufu twogere kubanga nange nateekamu ssente zange n'obudde bwange ne bwowulira oluyimba lwange sikugamba nti netetenkanya bwetetenkanya nateekamu obudde obummala kitegere ekintu kireme kugenda bugenzi bwekityo kubanga naye singa yawulidde ng'oluyimba lulungi ate sinajja naŋŋamba nti tukole kolabo naye nansitula nga Kamiliyoni bwe yamukola kubanga naye Kamiliyoni singa yakwata bukwasi lulwe n'aluddamu nga Kamiliyoni Fikigaza teyalivuddeyo kubanga ebiseera ebyo naye yalinga bwendi wano naye naye Kamiliyoni yamukwatako n'amuwa omukono ng'awulidde nti oluyimba lulungi ne bakola remix era yamutunda n'agifunamu nnyo nze mbadde ndowooza nti ye yasomesebwa naye n'ayiga nga ndowooza kyekintu kye yali badde at least yankolera bwe yali badde alaba nti oluyimba luki lulungi mwagala mwogere mu ngeri ki remix tukole kolabo at least ekyo kyo kirina kyekinyongerako kubanga nateekamu ssente singa agaana ozaako okinga omuyimbi naguddewo dda fayiro tujja kulaba bamateeka oba banyambe kubanga kyekintu kyo ku poliisi njagala kuyambibwa singa agamba nikuwemu ssente okkiriza okukwata ssente oluyimba lwakenoyiya singa tuba nga tukkiriziganyiza ng'agenda kumpa ssente zenjagala kubanga tukolera kufuna ffenna bwendowooza bw'aba asazeewo okunsasula kubanga nalukola ddufunamu ssente bw'aba asazeewo okulumpamu ssente mba sirubanja kyekiba kisinga obulungi omuntu wakeera kumakya projekiti zino omuntu wagenda mu studio okukola oluyimba wogula projekiti eraga obbanga we yakolera oluyimba wakeera kumakya nga Fikigaza olwo yalukola emyezi nga 6 emabega ng'olwo walukola 4 Fikigaza ayinza okuba omutuufu kuba projekiti ba producer asobola okugiggulawo nekulagadire wakola oluyimba Fikigaza asobola okuba omutuufu naye olwo ekintu ekitasoboka tosobola kusanga kicupuli nga kirungi nnyo okusinga oligini kubanga oluyimba olwo producer gwe nalukola naye bamuyita Dropper Beats producer gwe bayita Frony Beats n'avaayo n'alumixing asobola okuleeta data we n'owange oba internet neetulaga era neetulamula bwe mba mulimba nange nvunaanibwe kubanga olwo mba nyonoonye erinnya lye ng'ate naye erinnya lye yalikolerera wabula bwe kiba si kyekituufu nange bankoleko akasembayo ewange kati omulopye ebiri ogw'obubbi n'ogw'okuntiisatiisa kubanga oluyimba yalutwala ate era bwengezezaako bagamba abaayi mulina ebyange baze mu kuntiisatiisa kyekyo kye bagamba nti omubbi agoba nnyini bintu oluyimba lwange ate ndi mu kutya kubanga bagazisa abayonna bwe banfunira bwe bampisaamu eggaali ng'amateeka bwe gakola ki ne bw'aba yalumuguza yali mubbi nga naye yalubba olwo ababbi baba bafuuse babiri ekyo tekisobola kugaana lwayitawe ku luno yabba lijja mwesiga ne ku luno nze siina lwayita oluyimba nze nabwewandiikira oluyimba lwe naapulodinga buli awamu lubaddewo lwakuba nti nga bwomanyi upcoming enongo yange badde ekyatambula mpola nasobola okuba nga yalujja na ku YouTube account yange nga downloading nayozaamu nga bwewalabye owayo olina luyimba luno lwoka lwaki olwesibako nina ennyimba nnyingi naye mu nnyimba ezo zonna olwo lwe luyimba nange lwe mbadde nkakasa nti nkuba ne babuuza waawa kakati ate bwobanga lugwe lwobadde osibiddeko lwe batwala oba oteekwa kuvaayo weewaniriza nze ndi songwriter ennyimba ninawo eziwera naye yazze mu zonna n'alondamu ate nange lwensibiddeko nga sisobola kumuleka ne bw'aba ayagala nnyo osinziira wa sinziira Nansana ku masitoowa awo wembeera naye nga nkola emirimu gyange mu kutambulatambula mu biseera byange ebitali byakuyima ndi musajja musuubuzi era ntera okugenda mvugira nnyo ku luguudo lwa Hoima Road olwo mpitamu Kiboga mpaka Hoima kweyanza se yanziza